naye ate tekigaana nti mbulungi bwe bw'abaako kyayogedde ng'azibusa amaaso ate kitunulwemu. Okusingira ddala Mayanja mu bugwegwenyufu bwe n'obusirusiru n'obujagalavu jjo lyabalamu lwenzi okumukolako gundi search ne muzuula nga nsinzidde wano Mitiyana waava nga Munnalwanda 911 bonna Bannalwanda kiriiki abajja ne missions zaabwe zitategeerekeka naye nga mu bo beekwese mu ffe ddiba lyaki lyandiga naye ng'ate munda misege. No nakibagamba dda nkitwala mutegeevu okutegeera ne mmanya nti Museveni mu ntegeera yange emyaka 35 nnyigiriza Obuganda mbakoze buli kisobyo kyonna nenteekako ne Bannayuganda naye mu ntegeera ye yali badde atya nti bwe yajja mu myaka 35 gyatukulemberedde si bwe yali afaanagana ekikulu nti aba akuze. Wano Kiwanda yabadde ebitundu 9 ku 10 mutuufu okulabula abatudde mu office nti mukozesa amaanyi naye nga indirect ategeeza baliyo nti Museveni tabakozesa naye bwe banga ekirowoozo kyammwe nga mmwe mwakyettedde Museveni mufubeko mukikola mukijje mu Museveni. Ekintu kyoteekeddwa okumala interest eri mu kyo sigamba nti baagalamu ssente. There is an hidden interest Museveni gy'akyaliko edireyingisa ebintu bino okubanga tuli mu takitiiki eyo. Kale mu kyo Museveni bw'oba otembeeta mutabani wo tembeesa magezi. Amina kikulu nnyo. Ekyokubiri minisita balimba labanga byekizos pipe ebyatuuzibwa wali kino ki Mayanja Saamu kyajja nga kizze mu nzija ey'okweboobeza mbw ate mukama waffe ettaka lya gavumenti. Alright, kwe tuli ku mpewo amu n'omutabani w'olutabaalo mwebale kumwagala ate mwebale kutambula naye. Olunaku olwaleero tukomyewo ate ku mpewo the Flashlight channel amu ne Point Media and other channels that are related to us okusigala nga tuweereza ensi yaffe Uganda. Naye ate ffe baani abakyali abalamu olunaku olwaleero it's by God's grace nti ffenna tuli balamu n'okutuuka mu kaseera kano. Twebaza Omukama olw'obulamu bw'atuwadde. Uganda twabagamba Uganda yensi. By the way, there are people who did not choose to be Ugandans and there are those that Uganda chose them to be Ugandans. Kati ne twebuuza oba ffe tugwawa. Program enoku olwaleero tugenda gikuba nga bwe tera okubagamba rubble double style. Tugenda kuba kasavu kanyama bintu bingi tugenda okutunula ku olwaleero by highlighting them in your program ey'omukulu Suleiman Jakana Nadduli. Kwe tuli ku mpewo the Flashlight channel Uganda awamu ne ku Point Media awamu ne kumukutu gwemina okushaka musanko different articles www.theflashlightug.com. You will find different articles, different information. We are who that are still breathing. It's by God's grace nti tuchali balamu onako olwaleero. Febani tugambe ekitiibwa n'ettendo tukimudiza Omukama. Mutabani w'olutabaalo kwali mu nnyumba olunaku olwali tugenda kuwayamu tulabe ensonga zino Uganda etuuseewa. Naye nga sijja balonzalonza nnyo ebintu biyitinganye nnyo mu this week nga yakatandika. Tulabyeko olutalo lwa Joel Ssenyonyi awamu ne mutabani wa Mukulutibwa Habura, that is other than Muhoozi Kainerugaba. Abantu ano beetwala oba kiki oba baddawa Joel addamu onona n'amuddamu beekuba n'enkwa gye beekubamu Allah yamanyi gye binaggwera. Mukulu mutalo utabaja kutubutujo ajja tunyonyamuko olwoza bano yenga muna political science muna psychologist kiki kyalabawo masekati awali ababiri nekyo twalabeko mukulu Segirinya awamu ne Alan baba tadde kukakaluka police twebuza kitegeeza ki tujja kubiraba amuno kanono omukyalo gwe bayita abamba amuyita erinnya omuvubi n'abavubi Nabanja Prime Minister mbu office owaya atandise giteekamu muzzukulu ne mutabanye ne mwalawe ba relatives si asosoloza mu Uganda okukikola ngata atandikide mu style Katonda yamanyi n'ekisembayo test and fly mu Uganda nakyo bannange kiri Uganda mama nnyabo tujja biwulira byonna mu programu eno ey'olunaku olwaleero. Honorable osibye otya no mukulu mwattu mmoga omoga kumoga kyeki gwoli waawa
ndi muna Uganda. Gwatu yanukulanga ddala abatali nabawano. Nawe kazeke mukawo. Uganda gwanga. Nze ndi muna Uganda owa Buganda. Kumuga kulaba. Nati mbadde maye musoga yakoba ekyenyanja kimoga. Kati omuganda n'omusogo baawulirawo. Oli agamba ekyenyanja kimoga omuganda agamba ekyenyanja kiraba. Banna flashlight channel. Sabo moge bulungi leero. Nisanse okuddamu nate okubasinkagana ate nenjagala okuyisaawo ebigambo bye bimu ebbanga lyonna bye mbagamba by introduction nti nsigala ndi mutabani w'olutabaala atajjulukuka alina principles zengoberera mu byobufuzi ne principle zengoberera mu bulamu. Nabwo kitibwe tuba tunuulira bye tugoberera ne bye tuteekeddwa okutunuulira. Nina kusooka kukulembeza aninze Jakana Nadduli oluddako n'entunuulira eggwanga n'abantu abalituddemu. Naye principles zange tezaawukana na kigambo kuba Munnayuganda Omuganda. Kale mu kyo ebbuyungu erinkulembesa ery'eggwanga Uganda ndi sebbali singa ndaba nga ndi Muganda nyigirizibwa mu kiri kyesiteekeddwa kuba. Nabwe kityo nga mutabani w'olutabaalo mbadde mpitiddewo era mbabuuzeeko n'obategeeza nti ebbanga lyonna mu bwanga bwe bumu awatali kukyuka yadde okwetiiririra sirigenda kukyuka. Kale mu kyo tubeere bumu mu kuwuliziganya kwaffe n'okusaba ebirowoozo n'okubeebaza nti mwebale kubanga muwaayo obudde bwammwe ate okuwuliriza ku bigambo ebimu ebitali bya Jakana Nadduli yekka n'abasigalidde ku mikutu egy'enjawulo. Kale kye kituleetera okwawula mu who is who era n'ebigendererwa bigendererwa ki, biyamba tebiyamba. Kale gwe ali ku ludda olwo nakwagaliza emirembe gya Katonda emirungi. Amina, emirembe gya Katonda emirungi naffe tujja gibagaliza nga muwuliza programu zaffe. Omukulu kiwanda kiki awanda ki? Awanda muliro, awanda bigambo, awanda magezi, awanda biki? Nga awanda kuki? Ku by'ettaka. Nze mbijje mu kamwa kange bitegeeza batuliza kwe tuba tusinziira bigambo ki? Kale tujja tambula bwe tutyo. Omukulu kiwanda yabadde awoninga bano abali mu ofisi nga mukyala Judisi n'abakooba. Byabawoninga nze sinabitegeera kuba siri lawyer nnyo obudde obusinga. Naye ate ggwe lawyer oyinza obbinyonnyola mukko ensi n'ebitegeerako nnyo okusinga ku nze nga bwe nabinnyonnyodde mukko. Yeyo tebo kiki abagaza ki? Kiwanda newankubadde munnalwanda ow'omunda mbadde manyi Muganda ate nnamanyikibwa mayitire okuba nti tumutunuulidde nnyo nti alina byakosezza nnyo Buganda ekiri awo. Machazi nti ayinza okubeeramu abo abalina embaliga mu mwoyo nga tezirabise. Naye abo bannalwanda 911 ne lisiti yaabwe gye beewandiikiramu nasinga gitunuulira nnyo mu kalulu ka lwe twali e Bukoto sayidi z'eno mu Buddu. Akali aka Kiwanda aka omu yali yeesimbe bali omuyitani ow'NRM Nsambu bamukubeka bakalulu. Bano bannaffe aba opposition bwe bajja bakiwanda kiriiki n'abasigalidde okuteekamu amaanyi ate omugenzi yabategeeza nti mu kitabo kyaffe eky'abannalwanda 911 nammwe mwe muli nabo bakiwanda mwe baali lisiti yaabwe. Naye ate abali mu Buganda abatunulwamu ababadde awo wakati w'ebibiri nga buno gamba nti sitaani oba evil zebbiri olondako emu ku kiteega n'ejjembe ogenda naki nti abaffe naatwalagana n'ejjembe eryogera olulimi lw'entegera naye ekiteega sikiinaako bwettanire. Kale yembeera yaabwe mutubalabira naye ate tekigaana nti mu bulungi bwe bw'abaako kyayogedde ng'azibusa amaaso ate kitunulwemu. Oba ontegedde? Amawulire agayitingana yategeeza minisita ali ku nsonga z'ettaka omukyala n'omwami okusingira ddala Mayanja mu bugwegwenyufu bwe n'obusirusiru n'obujagalavu jjo lyabalamu lwenja okumukolako gundi search ne muzuula nga nsinzidde wano Mitiyana waava
nga munnalwanda 911 kubanga luli nasooka tutwala nti mu Baganda tulinayo abagwegwenyufu era ababi abazze bakola ebikolobero obwakabaka buno n'eggwanga Uganda okutwalira awamu naye ate nenga nti Mayanja Saamu mu bwamayanja bw'ekyentonokeze kye yamuleetera ekyo ngenda okugenda Emityana n'okutunula bwa gyasibuka n'abo bamukwatako ebyafaayo nga bindaga nti munnalwanda nga bw'olaba bassempijja bwe bali oyo minisita abadde mu byagulikalikya oyo bonna bannalwanda kiriiki abajja ne missions zaabwe zitategeerekeka naye nga mu bo beekwese mu ffe ddiba lyaki lyandiga naye ng'ate munda misege beebo bagundi abo Bamayanja kaakati kiwanda okumuddako n'afulumya settlement erabula Mayanja mu bunnalwanda bwe kubanga nasooka kumanya nti Muganda bwe nfuula n'engenda munoonyerezaako kuba kyansukkako bwe yayogera ku mayiro ettaka nti eddire gavumenti nenga nti Muganda kikaaki empisi yiisa obuyisiiyisi tugenda okkizuula nga munnalwanda 911 kale ekyo sijja kimunenyeza naye yali akyekwese mbu yateekayo nagamba nti buli omu ayogerako bajja mujjako bamufuula omunnalwanda kuno olwaleero twakakasizza nze nga nze si kwogera bwogezi nti ofuuka omunnalwanda naye resources ze nnafunye okuva ewammwe gy'ova Emityana ate abakutegeera bayitirivu ne jjajjaawo bwe yajja ne bw'abadde atudde mu kitu ekyo nga muli bannalwanda pure 911 kale otajja tweraliikiza bonna eddiba tujja bazingira mulimu kaakati kiwanda bwe yabadde asindika okulabula kwe kwabaddemu amakulu era nga kwa muzinzi nga kwa magezi kubanga kitunulidde nti ali mu office indirect munnalwanda munne namutegeeza nti mwegendeze nnyo obutaba mukama waffe magezi gayinza kuleeta ate ye kuyibwayo na kusuulibwa ku nsonga z'ettaka n'ennongooseza z'ettaka zaatuleetera akabasa ekyo twayogera wano ne mbategeeza nti ettaka eryo terikyali ku incident eyogera ku Baganda bokka wabula naawe Dokita Heebwa Wuudu batunjiri banywa mata banyankole ffenna tugattirwa wamu ettaka eryo kasita twatutinga mu mayiro nituba nga tuguze mu Buganda tokyalina gojjako ttaka lye ng'omunyonyola ensonga mu gavumenti eritwale kaakati kiwanda alabula bano mu office nti bagezeeko okwegendereza ensonga eyinza okuleeta akabasa ddala kituufu newankubadde tuli poole nnyera mu bukakkamu bwaffe ng'Abaganda naye kituuka ku mayiro waliwo tutabukira ku bikolobero bya Museveni byatukoze awo aba asusse aba asusse kuba kusukkira ddala okwo kale kino kiba kidde eri Ssaabasajja Kabaka bwe yali enkoni nga bweyogera ebigambo ebyo okubiddamu bwetoowaze ne mu maanyi nasaba bawandiike ekiwandiiko nnamutaayika nga basinze ku bigambo bya Ssaabasajja Kabaka abatudde mu lukiiko emmengo baweereze sitandi yaabwe ng'eri fomo egende mu central government bagamba ki era sitandi yaabwe eririddawa central government kasite nebuuka kaliboni ako oba akagwa ketunaba tusibyewo Buganda eteekwa kwekalakaasa Buganda twekalakasiza ku nsonga nnyingi ez'obutegeevu ku gavumenti ng'omuzungu atukulembera gwe twawa obukuumi n'atwekyusiriza likewise ne gavumenti ya Museveni nga bweri akagwako bwe kanaatuuka nga kaganye tuteekwa kasala tuteekewo enkola egamba etya bw'asukkaawo tuteekwa mutambaala mu magezi bwe gaba maanyi nga ye gakulembezesezza n'oli yagamba nti ekipimo ky'opimira muno naye bagenda okukola ki bagenda okupimira tumupime mu kipimo kyennyini kyatupimiddemu tumuddize obwangu obwo kaakati kiwanda yabadde yeekisa nnyo okuyingira mu nsobi ezo nga ddala ebitundu 99 ku buli 100 mutuufu Museveni ennongoseza z'ettaka ezeerutatadde za kumuleetera akabasa kaatannaba kutunuulira saagala apime Baganda mu ntegeera apimire empagi mu kibira bategeera kyenkana ki akkiriza amagezi agamuweebwa kino nakibagamba dda nkitwala mutegeevu okutegeera ne mmanya nti Museveni mu ntegeera yange emyaka 35 nnyigiriza Obuganda mbakoze buli kisobyo kyonna nenteekako ne bannayuganda naye mu ntegeera ye yali badde atya nti bwe yajja mu myaka 35 gyatukulemberedde si bwe yali afaanagana ekikulu nti aba akuze onfuna bulungi obutegeevu butugamba butya ani agenda omusikira mu bubi bwe yali badde atanaga nti waayi nyigirizaako ekinyigirizibwa
Ebwa teriyo gwe ntegesa agenda kujja kwongerayo kino entegere mute emugambe nti ekyo kyesonyiwe. Bw'aba tutembetera mu hoozi nga ye gwayagala okuleeta eryo ddebe ekkalu. Eryo ddebe ekkalu temuli kantu. Newankubadde etteeka limuta naye ate humanity ate emukwata. Law versus humanity. And humanity abakwatibwa. Toyinza kukeera nkya n'ontegeeza nti emyaka 35 okwana gye mufugidde. Museveni ekisanja kino wakimalako giba emyaka 10 n'oŋŋamba nti ate omukulembeze agenda okuddako era mu Western. Apaana. Ensi si bwetyo bweba. Etteeka liba libata okwesimbawo. Humanity eba ebakuba. Obuntu byonna bye mulina mu queue yammwe gye mugoberera Museveni abibafugidde. Okugenda kwe si kyangu okujjako nga mutaddewo olutalo nti ate mutabani wajja kujja oba omuntu yenna ava mu Western. Kabulengano lyala bbuga bisi mmwe bategeera mwekka. Faba Western. Mutegeera mwekka. Atutegeera ne sisi feka bategeera feka. Webale nnyo. Eyo entegera n'abalaka bagikulembezeeko. Naye obubi bwe mutusizeemu most especially Buganda ku Museveni. Ekyo baga nti akalyadda kaddadda nkimuddiramu byonna bye mutukoze biteekwa obbaddira. Bwe mutagenderera kulongoosa ssaawa zino. Gamba bali gamba nze ngonzijeemu. Bw'ogamba Western mwenna. Ate gwe ogwawa. Kati sebo. Embeera bwetabukanizije n'omunangoba yeewammwe. Neeyisa yeekutuuza awantu era yeekugoba. Gambe bijja baddira nze nga siriimu sebo. Munzijeemu ebyo ebintu. Ante ekifaananyi ekimu kya Ssawansekere gw'ofaanana wa? Ate jaga byetega kufaanana gomanyi bufaanana. Kale sebo kale tubiraba. Ensi erisalawo ku lwekyo. Kale mu kyo Museveni bw'oba otembeeta mutabani wo tembeesa magezi. Amiina kikulu nnyo. Ekyokubiri minisita balimba labanga by'exhaust pipe ebyatuuzibwa wali kino ki Mayanja Samu kyajja nga kizze mu nzija ey'okweboobeza mbw ate mukama waffe ettaka lya gavumenti esinga ze zibadde zikwasaganya ettaka n'ekino nkiteeka mu Buganda n'okusaba Ssaabasajja Kabaka bw'otunuulira akasi ka Rwanda ng'otunuulira jurisdiction y'Obwakabaka bw'e Buganda obugazi bwayo ng'oggyeko ennyanja emigga n'entobazi Buganda nnene okusinga Rwanda. Absolutely. Buganda nnene okusinga Vatican. Onfuna bulungi amawanga gali mwenda Buganda gesinga ng'ennyanja teziriiko. Bwe babanga bakyatulemeredde wakiragiro abo tubaddukeko teri atusiba we tuli. Bungeza tewanga ko buyinza tuterawo jurisdiction mwe twegattira. Tekiriiwo. Yo kennyini bwe yamala n'etukwatibwa obujja ebizibu tusinkagana biva ku Bungereza kwatibwa Baganda bujja. Byebizibu tukyasinkaganye wano. Bakoheni abo. Bo bwe bakitunuulira nga batambulira mu monarchism eyaabwe. Ate bwatunulira Obwakabaka bwaffe nga bulongoose mu bintu basingako byali bingi mu essence y'obuntu okuyimirawo kwabwo. Bwe batukwatibwa ennaku Obote agenza tudismantling nga Bungereza teriiyo. Yaliwo nga ate protectorate yali ani. Ne bana abatwesibyeko bannaffe bennyini abaddugavu kamunyeenya nga ate bamawanga gye tuli nabo baba batubafaanaganye kitukakataka kalwe okubeeta kkuluzaako ogwo mulimu guli mu Ssaabasajja Kabaka Ssebuufu Bwangu ye kennyini. Bajjajjaabe baafiira Obuganda naye bw'aba ayisaawo ng'afiiridde eggwanga lye ddala kituufu. Alina situkiramu. Abalijja balitunuulira ebyo ng'obiberekera baki bali bwe baayogera. Kuno kusitukiramu. Ne wano Museveni bw'aba afunvubire ng'amanyi nti emmundu ejja kukuyamba kitono. Abaana bali babatega baluti ebizimbe byammwe mulina wano. Buli kizimbe kyonna ekiri mu Kampala nti kino kya Kayihura, kino kya Genosale, kino kya Museveni, kino kya Muhoozi, kino kya Natasha, kino kya Gundi, tewali lisiti weetafulumye mu Baganda n'aliyewo akaamanyi. Bwe mugezaako okuleeta amampaati nga mutunuulidde bye mulina mwabagenda osiga lwaki temwabizimba nkole eri egundi nazeekongolera. Ttaka lyabo batandise ekibuga ekyo ebijja bajja kitandi. Naye wano kiwanda yabadde ebitundu 99 buli 100 mutuufu okulabula abatudde mu office nti mukozesa amaanyi naye nga indirect ategeeza baliyo nti Museveni tabakozesa. Naye bwe bibanga ekirowoozo kyammwe nga mmwe mwakyettedde Museveni mufubeko mukikola mukijje mu Museveni gye mulaga temumanyiiyo.
Museveni alwanye ebitalo tanalwana ku bitalo by'amawanga na ddiini. Ebyo ebitalo bizibu nnyo. Tobipimira mu mpaji nga bw'opima empaji mu kibira. Owulidde. Ebyo sibyo byokkeera enkyanoga twalwana twatera embundu waapi entalo z'eddiini n'ez'eggwanga sigolirawo kale n'olw'ensonga eyo olwo olutalo olwa kiwanda Bamayanja n'ofiisi ye yeebale ayogeddemu ku luno ng'omuntu era eyo compliment tugimuwa yebazibwe Bible kuga nti mugwenga muyimukenga kati yagwa kati yayimuseemuko naye akyali butenge ne tanaba kuyimirira bulungi. Kale tugende ew'omukulu ono gwe bayita Segirinya ne Alan baba kwata bali mbijambia issue bijambia ne foka bijambia naye bateko kubanga bakwano bo lwaki lwaki ogolo besitekeddwa na kuwa budde ya the second bebu so bavubuka bannaffe tetuna balekerera atanategera government kiki eri n'abo balenzi yagodwalikana nze sirimu mwabo abivuddemu ate wabivamu nabisigalamu Segirinya bamusibya ali kululwe kesiya bululu ukululwe agreement ze bakolazo ozimanyi ate nzimanyi sina budde budda kwabo bagwago wago oloza bakisigalako n'enkisigalako nange nkivuddeko tugende ku kirala nabbanja office agifudde makage uncle brother sister uncle muzukulu ekyo tekinenyezebwa Bible gwaya gisoma obubi yagamba etya alibulira enjiri alitandika na baashi nabo makage bwotuuka kulya bagobe onale batendekamu yanukula tujja bago ojja kulya nabo wano kitwale nti government n'ebisobyo byayo byebadde etambuliramu tekyalina bwesige ku muntu na muntu oleeta anaamufumbira ng'avaawa anaamutega akatwako obwerere ayina okweta muntu ekyo tekirinaamu bwakkono bwonna bwe kirimu buzibu kyetumukuba kiri ekintu eki lwaki otuuka service ne ziba nga zidulterated tezituuka Museveni okukozesa abaana be mbuuza fenna tulya mu lubiri obwakabaka twabuvaamu we mwe tuli ekyo si kyekikulu nti bwe mba ndi Muganda nteekwa kulya mu lubiri bwe mpeebwa obwami nkole nti abe wange mbage nti baabwadde Jakana Nadduli mwe mujja kukola ebyammwe olina okukola nabo nkola ne bensiimye teka linkwa dinta nawe bw'olituukayo Dokita aheebwa kafansonyi ke kali kuleeta naga Jakana mumuleete tumumanyi oyo abadde awoggana kabaka fansonyi mu government yani simanyi nja kukola eyange gw'oli mukimulangira ewa mu biteera tosaba kumpita tukole gwoba namba emukwano wa prime minister nnyo iyi oba osusse nanti nkisusiza nanti bampadde obwami oba prime minister sebo mpozi wano mu jurisdiction y'obwakabaka bwe Buganda tebo okyogeddeko nekinzijukiza waliwo yampeereza message nga yeebuuza ku nsonga eyo banna diaspora abatula ku mikutu gya South Africa yeebuuza ekibuuzo kye kimu nti Katikkiro mu bwakabaka bwe Buganda asobola okuba ow'eggwanga eddala nti ddala kituufu era nkabadde mu Buganda wano okuva lwe twafuuka nation nga muwanga tulina 7 agajja n'ennimi zaago ne gabulira mu ggwanga Buganda eritali Uganda kyakyusizibwa Katikkiro yenna asobola okuba ow'eggwanga eddala ebbanga ly'amala ng'enno n'agimanyi n'obwakabaka abutegeera eno administration efuluma ebweru tegobwamu muntu yenna w'amawanga wabula mu ebyo eby'ennono bisibagibwa kyovula nti Katikkiro Kaggwa yali Musoga naye yali Katikkiro kuva mwaka 1889 mpaka mwaka 1927 gye myaka 37 gyemala ng'atuddeko nga Katikkiro na bwekityo Buganda n'okukula kwayo mu generation ya nation ebyo twabisukkamu Katikkiro okuba Omuganda si kyatteeka sitteeka kakati empisa gyeyisa nga bwe yeeyisa bamutunuulire butunuulize ate bakugamba muziba ekyo gw'okyogerako ki aba Muganda ate Muganda owaawe webale nnyo ekyo kyogga nti Katikkiro Munnalwanda oba waawa fe tutunuulira ategeera essence yakutambuza ggwanga Buganda. Daudi Ochenge yali mu lukiiko lw'Emmengo nga kabaka amulonze n'amussaako omukono n'ajja mu jurisdiction ya Kasubi yonna eyo division oba bagiyita bati eyo yonna n'agitwala ng'akiikirira ekitundu ekyo. Awudina Vizira mu Namubiru yali muyindi ddala
kabaka n'amusiima okukiikirira abayindi mu parliament ya Buganda. Muwala wa Adina Visitor mu mbereberye mu bayindi abasuubuzi mu ggwanga Uganda. Abogenda bakola otya? Buganda awo yatwasukkawo buno bunafu bwa bwongo buli mu bano. Lwakuba oli abuuza nti newankubadde neeyisa gye beeyisizaamu omuganda yabuuza ategeerekeka oli yagana bikisaba kabona n'abawandiisi n'embyatule mu baana bato amakulu entegera gye tunoonya mu bwakabaka bw'e Buganda so si mawanga. Katikkiro asobola okuba eggwanga eddala n'abeera mu Katikkiro bwakabaka bw'e Buganda ebbanga lyamala kyenkuddiramu ng'ategeera ennono n'obwakabaka. Okitegedde? Kale mu ekyo kize by the way ku lw'okubuuza ku kiri nenga bwe bite bwe biri nabwe kityo omuntu okukola ne mu government ng'akozesa babe n'embeera gye tuli mu kimukakatako naye nabbanja atenze kyemunenyaamu kimu tannakozesa magezi ge sinnagalaba wonna we gaalaze mu buweereza bwe. Amagezi yagatoteeka seese tewagala nga agalozi companies akola ebintu ebikyamu mbu byali bikyamu blanket bijanjalo n'amagezi nagalabyemu kokaawo nokola nakuba zitaikonde nabina birabye akola fitness. Kale mwebale kwekomera ku mpyo tukyabaweereza twabagambe tugenda kikwa rubber double style nga tukuba kasavu kanyama bintu bingi ade bitinganya mu weekend so ne tugamba tetujja bibuka maaso ne we shall keep updating left and right and center. Omanyi kituse ku airport test and fly abiri mwejo ate bakutesinga test says bobo na flight ya saa mwenda kera kumacha test esooka balabe budde bebetagaawo odeo go kubiri same day bafune result then ogende emigago kye mu Luganda emitwala 5 ni government ya ife banange obo bubbi kwegamba sikyabitege obo bubbi bayonka buyonke oba buna decision makers babavaawa nanga osimanyi. It's too much for Ugandan who is very poor is a visa anonyeza nonye kateza test nazo banange tutako kuita ku bus oba ekintu kyotekeddwa ku ma interest eri mu kyo sigamba nti baagala mu sente. There is an hidden interest mu 7 gy'akyali kedireyingisa ebintu bino okubanga tuli mu takitiiki eyo. Waliwo ekiri emabega w'ebyo. Omuntu bamujjanjaba COVID wano lwaki COVID bwatuuka ebyo lwate bamuddamu mujjanjaba. That is extra. It's too much. Kati ate aveeri wano tebamujjanjaba kasitalaga kaddi banzijanjaba. Ani yagamba nti twasi tugiwa bali mu ggwanga eryaffe? Ate tutwesiga banno. Ffe bwe tutuuka eringa abaddugavu ebyo bye tufaanagana bye tutwala ekireeta ekyo kyonna kyonna kwe kulaba emizannyo egiri mu ggwanga nga gya kisiru ne bali tebayinza tuwa trust gye tulaga ng'eggwanga tulemereddwa oddirira mu ndera egwanidde. Wonti tulinaawo kye tuyita humanity ereeta abantu mu health sector kukakasa nti eggwanga lifaayo. Kyova nti bwogende balina okuddamu okugema akawano kiba kitegeeza tulina kasikiipinga batugemera engeri bajja batukuba amazzi. Kakati awo bwe bagamba mbu ate kusasula ssente ate kugema tesiti COVID we Uganda yannema okutegeera gavumenti erivayo neetunnyonnyola ku nsonga eyo yannema okutegeera ge mazima akwata kiro ssaawa emu bwe buba bukedde newe mutambulanga gundi yavudde 40 poto ne mujja mu kisinkagana eno mu kyalo tabaayo ne kasazo era ssaawa emu COVID aba mungi nnyo. Curfew hours. Ne ate bo bennyini abakwata curfew. Beteka ku motoka nga obulolo bo tebakwata munaffe kyewunyisa. Ye Uganda bakutukulembera bali mu okulowooza temuli. Ne balooza ffe tetulowooza. They will never era tebafumintiriza. Gwe otukulembese n'ekimoozo kireete ssebo kitaba nkyo kuba okirunzi ottaba abanno. Ku lwa muhoozi. Kyaka bukulembeze bwansikirano we bituuse. Immortality yabwe katugitunuulye tugyetegereze feka tukanye kusala kudda ku misaalo kusaba. Allah jatwanukule. Tetuyinza kuviiramu awo. Bible egamba nti musabenga olutentezi nange ndibaanukula ku lw'ekyo. Twongere kusaba. Bwe mugwanga muyimukenga. Bwe munaakoowa mujje mwe n'abakoye n'abazitooleddwa anaatuwummuza tuddukire gyali we bituuse. Okuwummuza kyali ategeezeho kimanyi.
obufudde va mu kuteekawo engero zisajja n'abawummuza okuwummuza bagenda nti ogenda tutuuka ali otule mu nsisita yonye ku mazzi kale bonna abakoye n'abazitowereddwa mugende gyali abawummuzi okuwummuza kwe baali bategeeza kijje ku kino ekigambo okitegeere bulungi mu bayibuli yenna yesittaze omwana omuto kimugwanidde asibweko olubenga nnyikwe mu nnyanja abaana adda tasobola kiba kitegeeza teyalanga kufa direct naye aba akutadde kalabba na kino olemereddwa weetikka omusalaba gw'ongoberere ye yali alazeewa mu ggulu oba ontegedde omusisinkagane mu biwoze kale so n'olwensonga eyo tukyali mu kubaweereza mu nsaffe Uganda musigale nga mwekumidde ku mpo the flash channel Uganda leo twagamba tukikuba rabadaba style kambozemuko olowooza lwaki bana Uganda ennaku zino bagenda bagwamu essuubi kwegamba we are no longer trusting one another kino a bit of entertainment but it's not entertainment nenga tukiwaka analysis yaffe juzi ontwala omusajja gwe bayita Jose Chameleon omusajja ono yesimbako kwa LC5 under no card ne bamugamba tetugenda kuwa kadi go oli wankwe oli wa NRM oli wa DP totereera eno oli musiraamu komanda oli mukatoliki kulokusatu oli bwebito omusajja government yamwadde mmotoka nemwane sente nafukamira ne wansi ninge mmotoka zavuze zalina zisinga ne mmotoka gye bamuwadde ezo zimpenkono kati oba feka music industry kati nabo boka they are no longer trusting one another. My question is, do you think tuli munsi erimu divide and rule abayimbi kati bamaze okuyawulamu kigenda tutwalawo n'abayimbi betwadde twekwatiddeko nti kati tunyimanyimirwamuko de kuba maji mavundu Bible yabuuza nti mulikomya ddi okubeera aga naaga n'omumbi tumira muyita aga naaga ne Bible yakibuuza ekyo sigwe ndi ku bitabo bya Katonda kakati Jose Chameleon n'erinnya lirimu wekyo kyateekeddwa okuba Chameleon yabbala limu webale nnyo mutume nga amannya amalungi agatambulirwako n'ebikolwa eryo ddungi ng'aheebwa aweebwa emikisa gwe saagala wesseewo ate lwaki nati amannya getumanyi ate gwe weereeta nati nange balinteekako butesi n'okwelyogerako kaakati Chameleon yafaananya okuba Chameleon, a true Chameleon. Naye nga tonnamufuula true Chameleon yo gyali yalabyeyo ki ekinamuddusa kireme kubeera one way traffic kirina kuba two way traffic musobola okunenya Chameleon naye nga naye bwe yatunuddeko eri munda bw'ati nga kyalaba yaga nti why saamanya musajja ono bujjawo naye wa gavumenti oba ontegedde gwe n'owogana Chameleon yagenze yatugamba wa people ebyo bigimu ffeena abajega abawansi babetwala ffe kennyini ffe tulina okweddabula naga nti prerequisite ffe tulina ozisetinga be bafuga abajja tusabamu obululu ffe tubateerawo qualities ki ze twagala oba nfuna ne tugamba nti tunira kwe tunyweredde gwaze principles zo zirifaana zitya nti bwe ziti twagala kkubo lino ogenda kikola otya prerequisite zina kuva mu ffe naye bwe twalakinga information n'okwetegereza kwaffe kwabula buli ajja ayimbamu ebiri yatuleetedde gundi lumonde n'atugulirayo busawo bwa sukaali n'otambula ebibiina byonna ng'ojja obiwa 50 ebiri ne bamuwa akalulu interest kyemuweesa akalulu awo value yafa kati prerequisites eziteekeddwa settingibwa bannannyini kuzisetinga twabula abasembayo wansi obwongo bwatuggwamu kulya onfuna bulungi abatukulembera buli omwazze n'ebigenderwa bibye tewannaba wajja na kigenderwa kigatta mawanga kiyamba ggwanga kusituka kaakati nga tonnaba kutunuulira Chameleon in his true color sooka weebuuze muti ki gwe yaguddeko gwamuleetedde okyuka kala gwayinza okugaa nti yalungiddeo bw'ati naye nti owaayo ono kibeere ne mbadde nkyusa kala eriggwa lisigala likufumita oba nfuna bulungi ebyo tubyegendeze nnyo ffe abali wansi okutegeera kiki era twagala ki mudde musome constitution ya NUP bulungi ne manifesto bwe baweeri oyinza okwekanga naye kyekyamuddusizza n'ebyokuddaawo ne muwandiika
emizannyo bwegiti wategeera ddi kwabo nti basooka kutunulwa mu bebe kulu oba Bobi Wine tuletani anafuuka opposition omutuufu oba Chameleone nti Chameleone Chameleone tagwanidde abo tebasobola kuva mu government ku bye bafunye tebasobola gwe Dr. Heba gwa akyali wana akyali mu byobufuzi ebiteetera our power people power bagita batya kogere bwoka manyo obulungi nkamanyira bakaita people power yes our power kati dayo nonyereze bulungi Twitter people power our power depends on people and their ideologies not dependence nga tusunira kuoyaze obo ntegedde n'abasigadde kyemba mugobero bolya muri guka amaaso our power people's ideologies byebyo tubadde nga tuli awo omukulu gwe bayita Paul Kasirye omwana w'omuntu yaliko personal secretary nga wa Ami Abote yagamba bwati ennaku zinaku satira program ndo za magirabyeko yagambye nti nga Museveni ekigendo mutwala nebeka naba kajiko kattaka bwe kati nga Mairoland kijja mutwala emundu bazigazezzaako byagaana naye kuttaka kijja kumutwala kino kyembuuza do you still believe nti land issues esaawa zino lwaki nkireese nti nalabyeko omukadde omu yagambye nze nebe kunaaba kufa kebanakwata ku ttaka taata nga lyandekera Museveni njamu eyambulira natidde teri agenda kukwata ku ttaka lya muntu in understanding nti Museveni yazze n'atwala ebyapa biri agenda tutwala authority ontegeera government y'Obote niyo personal secretary goyogedde kakimanyi bulungi yalozaako Obote weyise tteka naga nti n'omufaana wange omusolo agati atya nti ku busika bwe bwonna bw'anaabagabanyiza mu kiraamu 10% eteekwa okuddira gavumenti ku busika obwo nga gavumenti ye yankolera ebyange kuki nga mbadde mpa omusolo gwa bulijjo akabasa kaddira Obote n'ekyokubiri ku kyo oyo personal secretary w'Obote akimanyi nti bwe yatambala Abaganda byonna byamukyusiriza ne bimuddira Obote olwaliro omwogerako nga bwogera ku personal secretary we oba yakyuka oba teyakyuka naye akimanyi mu bunnami nti mu Buganda asobola kweyanjula ne bayampa emmere n'amazzi tewali kituufu olw'ebikolwa bye batuyisaamu kaakati kino ky'obuuza kikwatagana ku ekyo ku nsonga z'ettaka nti abakadde bajja situkiramu si kusitukiramu baaluwa dda nze gambye this is a time bomb erindiridde president egenda omumuyuzaayuzaamu obulere ali ku Bomulanga ye kenyini yateze omutego tannamanya nti ye kenyini yagenda otunula ku landimayini eyo oba agitegedde bala eyo landimayini atega yiye teriyo wa mulala kale oli okuteeka mu ekyo yakimanya Obote bwe yali egundi ene Zambia yategeeza ono Andrew Mwenda omujagalavu ng'agenza omujjako ebiwandiiko n'okumukolako interview n'amutegeeza nti osuubira ki ky'oyinza okutegeeza ku banno abali mu northern abali mu kulwana n'aga nti ekyo baliko bali mu committee nga kiyita suicide war baguminkizeko Museveni wagenda okukyawaganira n'Abaganda ako kagenda okuba akaseera akatuufu bo okwenganga okusobola okudda mu buyinza eyatunyigiriza yali ani yalwaki yalamentinga ebyo baalozaako ne bakimanya noona akyali omuto w'ebirowoozo his excellency president ebyo byaleeta amaanyi gaalina tannaba kukimanya nti amaanyi it is nothing amaanyi g'ekifuba temuli kutuula na kuteesa kiki kigwanidde kyekikulu n'olwensonga eyo tweyanziza nnyo tweyanzeege era nja kusaba kumuproduce ka clip ako ak'omusajja oyo yayogera oyo omukadde ng'ayogera ku by'ettaka tujja kagattako awo balabe obulumi bw'abantu obuli ku ttaka abantu bakoowu ku ttaka era basaba nnyo tumutambaala ekintu ekikwata ku ttaka tubakamba tumwebaza olw'okuba nti mu programs zetu muzaagala tubebaza nti you follow our programs you follow our every that we post ku lw'obulungi bw'ensi yaffe Uganda mbagaliza okubeera abawuliriza abalungi paka last
mbadde nsaba tukoma olunaku olwaleero paka olundi omukama abere wamu nammwe mwerabe. Bemanyi baba malala yazuula bino mu bisanja bisatu yazuula bino awo okutewafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya